Sunday nayo program ya mchala Susan Makula ne Bujingo nga bagamba nti toddamu toyogeranga ku mulabewo kubanga buli womwogerako bo mupromotinga buli womwogerako obo mupromotinga omanye kisinga okuba ekibi mu bulamu bw'ensi eno kimu abantu abamu bawulira bubi nnyo ng'omuntu mugezi naddala abagagga abakozesa abantu bawulira bubi nnyo abamu bawulira bubi nnyo ng'omuntu mugezi ate abamu bawulira bubi nnyo ng'omukozi approvinze nze sigenda mu bagezi naye abantu abamu bawulira bubi nnyo nga waliwo omuntu abulira abantu amazima waliwo ngambye fumite emboozi omanyi kumite likyawoomu mukyala Susan Makula namala n'agamba mbu nze Mukama yanjiwako amafuta anjogerako afuna omukisa afuna ekyokulya waliwo bempe emmere waliwo gowe ebiri kitegeeza message zinjane kumulaba kantandike buto muze mukyala Makula jjukiramu toyogera ku mulabe obwongogera ku mulabe obw'omupromotings bwe twali tutudde ku mmeeza ng'ogamba Pastor Rosias Bujingo ajje ku mwana w'Ebungereza obuyambi alyoka ategeere nti oli w'amaanyi oyo omwana yali waani wali omukola bulungi wali omukola bubi omwana wa Pastor Bujingo yali asomera Ebungereza gwe wagamba Bujingo amuggyeko obuyambi gega amafuta Katonda ge yakuyiwako jjukiramu bwe wakaka Pastor Bujingo mbwakozesa amaanyi ge avunzevunze omusango mbwakubira abanene omusango oguvunzevunzibwe ogwali gutwalibwa Teddy okuloopa obutalabirira baana ogwasookera ddala gwe yali aloopye era Susan Makula bwe twali ku dining n'olagira egundi eveewo obuyambi buveewo balagire adimi Madam Beatrice alekerawo okusindikayo ssente jukira mu Makula bwe waŋŋamba nti kati bagenda kukiwulira nga Teddy bamaze omuggyako essente zibadde basindika ez'okuba nga signatory bazimuggyeko nti era ne gundi ne Dolini bamugobyemu muki mu kasente ako ojjukira bulungi Susan bwe wagamba muzeeyi nti ajja akwata akazindaalo agambe nti Teddy abadde asobola agenda kutwala kyaki nti era muzeeyi bamuwuliriramu nnyo nti mu mwezi ogwo Teddy ajja kuba talina waayisa kigere mu kibuga wadde okulaga feesi wadde Dolini ojjukira lwaki mwe mulowooza nti ensi mmwe temugisobezza nti ensi yebasobezza lwaki mulowooza nti abantu abamu ffe tubasobezza mwe temulina be musobezza dirwe mugenda okwetonderako bantu mmwe n'ogamba nti omulabewo omupromotinga gye buvuddeko muzeeyi yagamba nti ye buli amwogerako amaliriza bubi era amwogerako tagenda kuwangaala muzeeyi wagamba Mukama yakutuma okusabira abalokole n'abatali balokole n'akuwa n'olunyiriri n'agamba osome mu Yeremiya nti ye Katonda w'abalina omubiri bonna n'abatalina waliwo ekiyinza omulema Pastor Bujingo Katonda yakutuma yaganye okuzuukiza Kato okimanyi nti Kato ali mu kuvunda mukwano gwe wakasooka okukaabirako amaziga ng'afudde Katonda yakutuma
atayina kyalemwa tewayogeddeko naye Pastor Susan Makula omukulu gwe bayita Aloysius siasa senkubugo omukulu gwe bayita siasa senkubugi PD wa Soroti mu Nakatemba lwaki temukwata emizannyo gye ne muziteeka ku Soroti bemba mwagaliza Yeremiya 3 yes Yeremiya 3:27 gye wagamba gye baakutumiramu wangi Susan jukiramu bwe wakuba Solomon ato oyo mwami aleta kamera za Soroti eyakola ne studio nogamba muzeyi nti amubba ne ssente bi studio ne bibakola si birungi mbogenda kuleeta bayi tikita simanyani atereze studio Susan ogo mutima ki Susan jukiramu bwe twali tutudde ku meeza bwe wagamba muzeyi mu programu y'amateeka malungi eya Sumaya Muwonge mbona aleta abasiraamu ate abajjamu ne ssente nate nga ffenna twali tumanyi n'omusajja gwe yali asembeyo okuleeta MP w'ekyamuswa Moses Sewagaba Kabuusu ow'Ekabuusu kyamuswa teyali musiraamu n'ogamba nti abajjamu kasente ate taziwa Soroti programu eyo ne bagiyimiriza ne batandika okukuba repeat n'ogamba muzeyi nti gw'ogenda kuzimba studio Susan ejjukiramu bwe twali ku meeza n'ogamba muzeyi nti omusajja wa marketing tasobola kubayita adeke bayo Loni okwate ogende mu office y'omu town eri ku kizimbe kya Zebra mbobeere marketing manager ojjukira ebigambo muzeyi bye yakugamba nagamba olwedde ku Soroti gwasalawo bw'ona ogendeeyo abasajja abagagga bakuyita okuwa emirimu omanyi nti abasajja abamu basobola okwebakako oba n'akutwala mu woteeri ebisajja ebigagga ebiba bizibu ogwo mutima jjukiramu olunaku lwe mwali mu pulaniz okugoba Ssenkubuge naye ne muti omwana we Pavini nti bw'ona ogoba Ssenkubuge Pavini naye ajja kgenda kati nze ndi butwa olaga nti nnyo n'erinnya lyo oyagala okwekweka mu kigoye wekweka mu kigoye gw'olumya abalala ffe tukuwaana eno tekigenda kusoboka mwanyini mu Pastor Bugingo wagamba nti Katonda akukola emabega onaateekayo 7 abakufaanana kyekigambo kye waŋŋamba nga tuli ku Soroti ebimu ku byo lwagamba nti osobola okungoba n'ozimba omulala programu ya fast n'ozimbawo omulala mu fast kubanga gwe wanzimba nga werabidde teri muntu asobola kumekinga muntu just obeera luguudo Katonda kwayisiza okumekinga abalala okumekinga oyo waŋŋamba osobola okungoba n'ompa emyezi eki n'osasula emyezi 2 n'ongoba n'ozimba omulala n'okunsinga nenvaayo neneegoba obutakusumbuwa yakulemu okuzimba taata oba buloka zikyabuze okuzimbayo omulala alinganze abakozesa abamu mutuwe ku kitiibwa olw'okuba e Uganda nti tweguya nnyo babosi 97 ku buli 100 mutulaba ffe abali useless Pastor Bugingo ogenda weewana nti Soroti yakabi era TV endala zigula episodes bagita batya ebbaluwa eraga bwe mukoze bagita batya maama bagita batya nti ebbaluwa bagita okuva mu UCC bava mu UCC bagita batya bannange bagita batya munyambeko ebbaluwa eraga performance ya TVs ebbaluwa endala zizigula
application nawe okitegera nti ebbaluwa eyo TV endala zizigula zisabireko obulanguzi agenti tukola bulungi TV yekola bulungi naye nkulaba kumpi buli bagenda okweyanjula olaga abantu abali ku kyaki inti bongera okuwagira soroti tennatuuka kukola ssente lwaki TV esinga obunene ne radio tekola ssente omulabe wabo omwogerako oba omupromotinze sitaani muleke toddamu mmubuulirako anti bw'onoomubuulirako ojja kuba omupromotinze ye bannange mbuuza Pastor Rosias Bugingo omaze mbuweereza emyaka egiwera mu 10 something ogenda mu 2 neggoloza beosumba tebafumbirwa obagatta ddi bosumba tebafumbirwa obagatta ddi wangi bosumba bo tebafumbirwa obagatta ddi kubanga sirabangako mikolo gonda guli kanani ng'ova kugatta bagole gw'ogatta ddi oba Katonda be yakutuma temwali bafumbo era amafuta g'olina gamenya abafumbo kino nkibuuza yaliko mukama wange Rosias Bugingo ebintu nebyokwetereza ze sigenda kuzza mu kasenge kuba sina chance eyo olunaku lwe nagezaako okubuuza wangoba mu bintu bino twali ku dining ng'olaga nti nno Ssenkubuge talina kyakoze mu kuleetera sort media ssente mbwera bali awo balinga abatakugasa balya buli ssente ne nkugamba muzeeyi kwata soroti ogikwasa Ssenkubuge ofuneyo ssente ozikwasa Ssenkubuge omugambe zino ssente nzikuwadde omwaka mulamba zisasula abakozi omwaka ogujja gw'otandika osasula abakozi mpe n'amagoba ekyo nakikugamba twakamala okulya emmere ne nkugamba Ssenkubuge talina bwana akola ssente nga marketing manager gwabagoba gwalonda bano ye alina buyinza kikati ekyo nakikubuuza nogaa bintu tobisobola biveemu nga Sudan amaze okwewaana nti mugenda kupangisa munna Kenya simanyi yali akuyoba NTV obawa mbwagenda kujja abeere nga addukanya soroti ojjukira bwe nagezaako okugamba kati bino bwe mbikugamba sina wabbigambira walala Pastor Bugingo emyaka gy'omaze ng'osumba abantu baba abagoberezi bo kubanga tobakkiriza genda mu makyaki malala abagoberezi bo obagattako ddi oba tebafumbirwa ye bannanga ababeeraawo n'obasabira nti bafumbirwe bafune embaga bagattibwe ogenda bagattira wanga amakyaki gonna ogakubye nti bannannyinigo bafere ogatta ddi bosumba oba bafumbirwa ddi oba amafuta balina ga musumba waabwe kino tukikole mu ngeri ya kigunjufu oba gatta ddi kino kigenda empola tolina kuddamu bakuvuma yes naye gwe tovuma gwe tewajja n'ovuma Juli Susan tewajja ku kituuti lwasooka okukwata omuzindaalo bwoti mu bulamu bwo ku Kanani kuumenizidde n'ovuma Juli omusiru oyo kyokka nomaane weekuba nti baba wange yabuuza maama lwaki taata wange yali mwenzi maama wo naddamu muganda wo singa teyali mwenzi teyandikuzadde twende kizibu Susan twali tusenguse eri gye tuli nga muli eno mu nnyumba ya Ssaalongo
pastor Bwino najja nakunyumiza nti Jennifer yamugambye amugulire laptop ne simu kubanga agenda byeyambisa mu kusoma ngali ku moves kyambako moves kimukubyo byali bitwala milioni 6 ebintu byali asabye byali bimala milioni tuzanga 6 banya njalinya zalinya poze ekyakere asabye yali agenti tata mufo kyokugenda mostero abaana bononekerayo nnyo ngulira akamotoka nvenge wakanga nkavuga ku macha njije ku university. Pastor njano binyumiza Susan. Omwana yo bigambo yateekamu n'agamba nti singa obeera mu hostero abasajja bayinza okukakugulira. Ate omusajja bakugulira ebintu ebyo kitegeeza abagenda kuonono oyinza okwebaka naye. Ebigambo Makula bye yadda mu Musumba bye bino. Wuliriza recording. Ebigambo bye yadda mu Musumba bye bino n'ekyakolebwa kye kino. Yagamba akutiisa tiisaki agenda afuna abasajja babye muguliri. Agula afuna abasajja babye mugulire. Bwali kiro nga tuli mu nyumba ya Saalongo. Tobigulayo tulabe bw'atasomye. Oba yagala okusoma oba atagala abireke. Emabega kawo ng'abaana Winnie ne Jennifer bakajja ku office babanje muzeeyi ssente eza school fees nga takyabaweerayo. Muzeeyi n'agamba mirambo mmwe munviire mizimu mmwe munviire yakyogerera mu parking. I remember bakusaba mu office n'ogiggala n'ofuluma wali oli nyemuruka ne bajja ne mu parking ekyo wakyogerera. Waitawo wiiki ntono nnyo nga tezibeera na bbiri. Susan ne bamutumiza iPhone olw'okuba yali amaze abasimu ya Pavini. Yalaba esimu ya Pavini. Susan n'akyamuukirira n'agula Phantom. Yagenda okulaba Pavini. Phantom temulidde ng'ate yayina iPhone. Susan n'atijja ne bamutumiza iPhone okuva mu America oba baagigula miliyoni 4 ne bagikuwanga surprise ku Protea Hotel Kololo. Twali yonze igwe muzeeyi ne Vuki. Yajeeta box bwati. Muzeeyi naga surprise n'agikuwa. Ng'omwana wa muzeeyi omaze omugamba tubimugulira. Si kyekyo. Omanyi mwebikka mu bigoye ne mwebikka muti. Mwagala tuba preaching. Ojjukira Vuki bwe yajja ng'agamba landiroodi amanja. Landiroodi anagala omuleeteko abasirikale ku soroti awo. N'omumma ssente za lenti. Pavini n'akwata ssente n'aziwa Vuki eza lenti. N'ogamba nga Vuki bw'alinga omwana omuto ne lenti amubula sijja mu muwaayo. I remember. Gwe Susan gwoyagala tupreachinge, gwoyagala tupraising, gwoyagala tukufuula owakabye nnyo. Ojjukira bankoona nga nva mu kiteeso kyo bankoonera ku bypass, Lugogo bypass. Nali nva kukola ku baboda balina gunawo nagulu hospital. Nenjia ne bantomera. Nga nakufuna piki empya. Ne mala nnaku 3 nga sikola. Ng'ekifuba kiro kinnuma. Ndika ewange. Tewankulako na simu nti bini oli otya. Olw'okuba oli otaddewo empalana nti manje emifaliso gyange. Ongulira omufaliso.
ondako olwokusatu lwankubira nga nina waloozi wa mobile money wali ku mbugo nga oli mulwadde oli waka nze yitawo ndeetere enva gende wa Beni gende Busego ndeetere ebyennyanja ng'omaze ennaku mmeka nga tonkubira gwe igwe nkwongere Makula olumu olaba muteeka ly'abalwanyi oba abajjaasi gavumenti etera okulangira nega bannange abali mu lutalo abali mu nsiko muwanike tugenda basonyiwa amnesty kibayita amnesty abala bateekawo abagundi bayinza okuddukira tozingiza Susan olumu ngamba kankulekerewo onoddukira nkulekerewo woboddukira nga gwe Makula nojja nolaga ensi mukama toseka Susan oli mubi nalebe mutandise nalebe ekibano mukubye ekibaati mutandise ozimba ku buko Pastor Bujingo wayimirira ku kituuti wanudde nolangira abasumba musabira mu bibaati nga mwe mwina amamotoka mwina amayumba ag'ebbeeyi kyokka nga musabira mu bibaati n'ovuma ne Kiganda nti abantu abasabiza mu kakonteyina kyokka nga alina amamotoka gwe ga bbeeyi basula mu guloofa kyokka abasabi bevulunga mu bisooto ng'embizzi negwe oyina ennyumba eyiyo oyina ennyumba gye wazimba ewa Makula Namayumba gye wali ogenda oteekamu Teddy Susan omutwale ekitende jjukira mu pasita ng'ogamba Teddy agenda awummuleko nga mazozaala jjukira mu pasita bwe watwala Susan kigendererwa kyali ki okukwata programu n'ogamba nti oyagala kutwala programu y'okumakya Zebula atudde ogitwaleko ewuwo entitende n'obalambuza mpaka gye basula gy'osula mugagga kyayinza okukwata abakozi n'abatwala ewuwe n'abalambuza mpaka kisenge kye wali tolambuza mukazi wo kyogamba awo omukazi yali tagumye ennyo Teddy yali tagumye nnyo yali tagumye nnyo Susan ojjukira ekigambo kye bayogera nga tuli ewaka olw'eggulu ng'omwana wa Mutebi amaze okufa waga nti mukyala wa Mutebi yalagajjadde omwana empewo n'emuyitamu kiwandibadde okola oyogera omwana yali mulwadde mwakazi wangu kati kalagajjavu empewo yamuyiseemu nga kali kuki kyokka ng'omwana gwe wayita Mutebi tugende tulire Namayumba Christmas gwe watumanyi nti Namayumba waliyo empewo ku nyumba eyali tennaggwa gye twagiriira ojjukira Susan okimanyi nti oli mubi olaba nze nakutya kunjijako kapeti gye wali osudde ng'embwa egipamyeko n'ogikasuka nempa omusirikale yali akumawo ku geeti omutwalo n'ajooza bwe yamala okukala n'oginjijako lwaki mwagala tubayita abalungi nga muli babi Susan kyesakkolera Pastor Bujingo kyesakkolera nze kawusiboye eryakolebwa mmwe nga temumpa musaala Susan lunaku kiri wali ogenze ku boutique n'ogamba Bini kawo yankugulidde saati yino yogera lunaku ki nga ne bed cover wajinjijako n'ebika essuuka gye wali otadde ompadde eyali ey'ebigundi
n'oginjijjako vuki n'amala okukalira munaga olimba nga ndi nammwe naga Suzan olimba omwana muwe bed cover n'oswala n'ogimpa nga nkyali wammwe ku buliri yogera amazima Suzan bwe wasenguka n'ondeka mu nju n'olyoka onkweka ennyumba gye mufunye eri ya Saalongo bwe namanya nti ya Saalongo wayogera otya kiki saabakolera nakola buyaye ki nga twatuukanga ogenda Namboole nga mwetaaga t-shirt za milioni 10 nga mwine milioni 2 nengenda ku maduuka wa anti mu town yawo nga ku mini price nenjijawo t-shirt ne bazimpola t-shirt za milioni 10 ne bibako milioni 2 nga babanja 8 nengenda nenzibajjirayo na pulitting ewandege yo musajja azi pulitting ewandege ya ne munga pulitting atujja kuwayo mpola nga nza agendayo Pastor Bujingo ne Suzan bamwagaliza ebipande betwatimbanga oyina sente za branding ziwampanga twaberanga Namboole novaaye nakunya mugenda yo ne mutimba kitaawe ekyo kyonna ne kigwa ne mutimba ne mutunda amasaati novaayo ng'omugongo n'ogukutuse mwine basa gye mwakwatanga ne mugaa nti Lawrence kali esuubula Paulo Fadi etano zizo kale etano zizo genda ozirye mwebale kutimba ne mudda kyokka ne mukomawo ne musiriwaza abantu mbwanti twatadde mu milioni 10 tujjemu 8 kati batubanjayo 2 nago tugasonde temwina lunaku lwe mwali mugenze Namboole ne muva ne mugaa tufunyemu amagoba bwa bweziti nti watu wataddemu 10 kati tufunyemu 13 mujja ziri res mujja ziri anda ziri wansi ye kodi gye mbakubiramu okulaga nti temwagenze kukola naye nga mujjayo 10 mujjayo 8 ezo milioni 8 nga n'ekivulu ekigendamu ekivulu ky'omuyimbi ekigendamu nga babala mutwalo nekigendamu abantu bameka mutwalo nga kigenze mutwalo nekigendamu abantu 10,000 kale 15,000 ku mutwalo ziba sente meka ne Namboole yajjulanga nene ebweru nejjula ne mulujja ne wejjula nojja noga abantu nti ojje mu milioni 8 nogamba ate tusonda 2 kyokka nga twali tugendayo twazisonze sente zavuddemu fene tusasula buli kimu noga buli kimu tebatubanja tuli cleared ezo sente ze twasonanga zaalagawa kale sente zavanga Namboole ze twagambanga tujjemu 8 ne tusonda 2 zaddawa kubanga wagamba abasumba mbu basondesa abantu amadinisa ne basondesa abantu enzigi ne basondesa abantu okukola chachi kyokanga ebimu ebye10 tebabikwatako ebimu ebye10 byo biragawa lwaki osondesa abantu Pentagon ziri sente ze basokanga okuwa ebye10 n'ebiweebwayo nga tebandana kasonda sente za Pentagon zo zaalagawa wazigulamu ki faamu eri ewaffe kasanda je wazigulamu Pastor Bujingo faamu joyine ewaffe ze wazigulamu mpuliranga Pastor Bujingo wansobye ekintu kimu kikwagala nnyo kugira era abantu bange nabagambye akayavuzi bagira batya mwotereka video zo ezo muzima amazzi ninga episode zo zagwa lwakuba abazirira balina amaddu zagwa achieving tonsuya luzungu nayo rubi akiavuzi sijja kugera kyesitamanyi eterekero Pastor Bujingo sente zobadde osolooza jakeza Pentagon account ya Pentagon indala kale zobadde osolooza ekimu ekye10 okuva emabega yonna zibadde zikolaki tojja gamba nti ziguze radio kuba neze radio omuntu abadde azisonda lulala ngo gateekayo zino za radio kati wayo ekimu ekye10 n'ekiweebwayo obadde ozikolaki
watugamba nti bw'ofunako ekitundu ku Pentagon ng'otandika okuzimba ogenda kufuna kampuni y'Abayisirayiri baleete ebiseminti batuuzeewo n'otulaganga gundi ebugolobi mbuno nga bagita bugolobi high apartments bagita bugolobi apartments ze watugeresaako mu myaka egi wakavuga emmotoka ezitaka wansi wa miliyoni ebi eya white gye walina eriko praise God bwe twava ennambo leno ojja n'olimba abantu nti mukwano gwe yagikuwadde ne tudde waka n'ogamba nkazanyeewo bulungi mbu wagikuwadde n'okyengisaamu n'akuwa emmotoka y'ebirooto byo eya bbulaaka yeeyo gye bakyengisaamu n'owaayo eya white n'oyongerako omutitimbe gw'essente era bwe twali twetuvaawa Suzanne nkusabira gundi Suzabo netwita twetutuukawo nga ku awali gundi sanyu babies home n'ogaa nti ovuze ku motoka y'ebirooto byo twali babiri mu motoka nawe Pastor Bujingo eya bbulaaka kati ovuga ya white Lexus ya white wagamba nga basuma nti bavuga amamotoka ag'ebbeeyi nga abagobezi basabira mu bibaati tisooka ozimbire Mukama bifunga toneerowoozaako ennaku zino naye musumba wange ekinuma nti nasooka kulokekerawo wadde nasookera n'engwirewo kubanga nalokoka naddamu nenjatula obulokole ewalala lwaki amazima lwaki mwefuula abalungi Pastor Bujingo dibwe mulijja ku kituuti kyammwe okwo ne mugamba ba ku TV yammwe ne mugamba ne wano twasobya naye sole newuunya nnyo nenkubanja ebintu nensula ku kolansi nensula ku seminti nonjamu empala na Suzanne nga nkubanja nga muzeyingulirayo omufaliso nekuga Suzanne gamba muzeyingulira kali mufaliso ogwo kagwe mba mumpa n'oluka gamba muzeyi talina ssente mbu baganda be bakajja muzeyi lenzo okulwa emitwalo 25 egigula omufaliso lwaki oli mubi zino kwewunyanga kwozesanga baganda bongoye abazenzi ne bava ne bajja engoye zonyikize ne bazoozi nga kyoyinza obbagira ku mutima gwange nakujja ku Suzanne wabula nkulaba ng'omuntu atasaana kusangibwa muntu mulala oli muntu atasaana kusangibwa muntu mulala ekindeetera okukakasa nti ne Pastor Bujingo akufaanana kubanga asobola okwesiga ne musulamu ennambuliri bwe bumu Suzanne nze ntya n'okugamba Suzanne nze nkutya n'okuwulira nti Fadi ne Suzanne bagatta omukulembeze y'omu ntya n'okutya noga nti Suzanne ne Fadi bali mu kitundu nga kirimu MP y'omu nkitya Makula nda gwe bagambye sitani taba mugagga waluyambu Suzanne levozo Suzanne yalinye ddala Suzanne yali wala gwani agenti sitani taba mugagga
gwe tuwalako standing asubiza Yesu ekibuga namulaga ekibuga ekyayakayakana why gwe tokimanyi stani nayabya nebyobugagga ne golodi nebiki why tobalabangako banere gundi ekivulu kya Nalongo Nampijja kituuse kya Lwakutaano luno kutavani Wudwe Kabuso kuyingira mutwalo atayina tiketi tulina tiketi zaffe tugenda tuzigaba nawe yafuna tiketi yangu wako obutabo bwaffe akafumita emboozi akatabo kaffe kaita fumita emboozi we kalinyo akalimu essuula Lubaale ku Musumba Kasegu ku Kituuti Ezebbeeri natabula bingi nnyo ebirimu jangu okefunire ku mitwalo 3 nkubire namba yange kajja kutuukako wonna wobeera oli mu bitiibwa ebyawaggulu noboba oli weru wa ggwanga era kakutuukako nobobeera oli Uganda kakutuukako okefunire bulungi nnyo oberenga oketwalira tiketi za Nalongo bitone Nalongo Nampijja kitone ojja kuboza efunira Nalongo Nampijja kitone jangu tukuwe tiketi nawe go tugulirayo enamba y'essimu yeyo oweza ko hayi no tugulirayo munnange nitukolaki nitwefunira naye Susan Makula bokyanzaliwa mu nsisubira kufuna mu twala ngalinga Makula no lukano kunywe yo kanchireke